Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abadde abega mu NUP wagobeddwa omuliro gweyongedde okubeera nga gunyoka ate ebya Shamim Malende kwoteeka omukyala Zaharah Luyirika bigenze maaso n'okuba nga bikwata wansi ne waggulu. NUP ebituddemu n'esolovinga ensonga kyokka ate we bugendedde okuwungeera nga omu kwaba owookusatu avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District amanyikiddwa nga Nakandi nga naye ate yavuddeyo n'akuma ogugwe. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kadebitya byonna ngenda beera nga ate imbikuwa bibino ebyama ebyekusifu byewetaaga okubeera nga omanya n'ekiro Museveni naye teyeewummuza lwaki bibino byonna mbikuleetedde ye ate oyo omuwala amanyikiddwa nga Olivia Lutaya ono nga y'omu ku abo aba NUP eyagenda mu maaso n'okuba nga asibwa okumala emyaka 42. Olivia Lutaya aweereddwa award era evudde ate wabweru wa ggwanga mu ggwanga lya America. Award kyeno gy'afunye byonna ngenda bbanga ate mbikuwa osobole okubeera nga obimanya. Nze Deni abatuusako ensonga z'Ssemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu nkusaba video soko gyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubisa ekinoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe. Njagala okuba nga nkusaba gwatana twegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga ko naawe mukagamba subscribe bw'omaliriza osubscribinga ojja bw'otwegaseeko obutereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini ate nzikiriza tutandikireko wano ku video eno. Jjukira nti wetutuukidde wano yesterday yali mbaga ya mwana muwala ne mwana mulenzi Desire Luzinda kwoteeka mwana mulenzi Levikson nenakangobe Jennifer Fulfiga na comment gye yakoze ba statement yansesezza nnyo olunaku lw'eggulo. Sooka owulirizeeko wano. Omukyala Desire Luzinda tali common, ali very specialist, a woman of God, afumbira man of God. So naawe nkusabira ofuna omukazi ng'alinga Desire Luzinda kyesisuubira nti onomufuna kubanga ali out of stock. Akakatiba kaali kamu akamukola. Akatiba kaali kamu akamukola, woman of God ali out of stock. Anyway, ebyo nno bwe bityo bwe biri. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukomyewo okuva mutuwa gyabaddeko wabweru w'eggwanga aleetedde mwana muwala Olivia Lutaya award eno nga bamwebaza okubeera ng'ayimirira ku nsonga ate n'atalyamu kibiina kya NUP lukwe nga bw'olaba Ssaanya bwe yakola. Ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukwasa award kankuwe obyerabireko. Neyanza Mr. President ne baganda baffe bonna abo diaspora neyanza nnyo mwebale nnyo okusiima emirimu gyenkola naye nange ndi musimu gye muli basuubiza siri bayiwa. Amen. Kati gituusiza nnyo. Congratulations. Bwatyo Olivia Lutaya award yene emuweereddwa yavudde Boston naye nga kyebasinga okumwebaza gy'emirimu gyagenze maaso n'okukola mu state special okuyimirira ku mazima n'atalyamu kibiina kya NUP lukwe. Olivia Lutaya abadde so outstanding okuva lwe yakwatibwa n'ateebwa n'adda yasigala ku nsonga era ng'ayogerera ddala ezo eziruma bannayuganda. Eyo na award yamuweereddwa as a token of appreciation gyali okubeera nga bamwebaza. Kakati gwe omulungi yandaba era angoberera njagala nkuwe video eno ogiwulirize. Bamuyita Sheikh Kamyuka. Wuliriza. NUP erina abantu abavudde mu bifo mbutufu nga tokkiriza nga webuuza n'ensonga lwaki bavuddewo. Mpaayo nga baabo. Kati Zaharah ekyakujja obadde ki? Ekyakujja obadde oweereza emyaka egi 5. Omuntu abadde agenda okudda kuba speaker okumeyo nga kansala okumeyo nga speaker lukwaga awummula ebigenda okuva mu kalukalu kwago ne balumwezo tonaba bimanya. Saawa eno Max tuziwa lukwago kuba ye incumbent kati abeera awummulire mu kibuga myaka 2. Kakati
ebisanyize bifuuka meya road meya byonna ng'obirina obadde speaker oli mukyala oyina kanso bakansalaze bagenda kuba kusaidia okubanga gwasinza ko bakansala abangi okitegeera kati ngo building ekintu kyogenda okujjamu nga buli muntu akkiriza nti oyo kuba road meya je Zaharah Luyirika Zaharah Luyirika ogamba badde talina kuva ku speaker Lubale kye yakupa kukula Lubale ovo we bajjula atogende gye basaanika okitegeedde because Shamim Malende yenyinza obutamwogerako nnyo because ye byakola byo byasanya okukola incumbent alina okudefendinga ekifo kye munwana yonna naye ofuge tusigwenze ng'omuntu gwenyinza okwewunya yoono nti wakati mu lutalo lwe mwagala okununula Zaharah ani yamugamba nti okujjako dikiteeta olina kubeera mu parliament ani yamugamba oba kyalowooza bano abaana bonna ani yamugamba nti okujjako dikiteeta Museveni olina kugenda muki mu parliament ye Museveni okujjako bote yali mu parliament kakati mugatuuka ekiseera n'abantu ababagira mu bamalemu amaanyi nga balabanga nammwe abali mu kunoonya ebyokulya mu lutalo ekyamazima matuufu bino we bibadde bituuse luno olutalo lwa Zaharah Luyirika n'omukyala Shamim Malende lubadde lumaze okubeera nga lwabuluzaamu ekibiina kya National Unity Platform nga tufunye ttiimu Zaharah nga tulina ne ttiimu Malende era abamu ku abo abaana we batuuse aba press okubanga tebakyasula coveringa Shamim Malende olw'okubanga si gwe bawagira awo we namanyidde nti biwedde. As some of us will reach that extent yegamba katukatubazirira amawulire gammwe aga NUP tugaleke nga tetuga coveringa tukoleko ku birala kubanga nago gye gali lwaki mwabadde mweyisiza ku mpisa ekyasinze okuba embi era ekyaleetedde n'abamu emitima gyaffe gamba ne olaba abantu bano balwanira bwe bati watiifu nga bayingidde wali eri ne kiraga nga abantu bano ababadde bali mu okulwanira akafo most especially kati osinzira ku bigambo Sauda Madada byavuddeyo n'ayogera byabadde byonna tebyetaagisa kubanga byabadde byabutwa nga bisiga bukyaye kakati nina audio wano eyogeranga eraga butya Sauda Madada bwali Mbega era bwe yakolanga ng'akola ne General Kale Kayihura era nga ku byamahu byatuddeko bye bingi ennyo nnyini ddala audio eyo ngenda jita ogiwulirize naye before that njagala okutegeeza amawulire amalungi ge nnina gy'oli nti ekibiina kya NUP kyamaze okuba nga kikkiriza mu kukkiriza kwakyo ne kibeera nga kituuza abantu bano bonna era ebivuddeyo Muwanga Kivumbi wasinziridde n'ategeeza anaasiwuuka empisa yenna wakugibwa mu lwokaano owuliriza ate bw'oba oweesimbyewo oyagala bwa kansala naawe ne tukulaba mu lwokaano luno nga naawe okolamu empisa embi yakaminga afutanye akakiiko k'ebyokulonda be kanaavaayo nga kakwasa bano empisa naawe kajja kukima era bano bwe bataakomye ekibiina kino kigagga bombi bano kijja bajjawo tufune omuntu omulala badde mubayite wano nomination tufune candidate omulala ababiri bakole ki baveewo we can't lose because of one seat eye Kampala no one should shed blood tweni mwana waffe agenda kufa kwekubagana lwa kifo kimu ekyaki mu Kampala n'abalala n'abawa foot soldiers n'abalala tubasaba mwenna mukakane nga 15 nga ziwedde 16 tujja kuba tufunye omuntu omu agenda okubeera memba waki wa parliament ate yajja okuwangula kyekirungi n'olwekyo tubeebaza Honorable Muwanga Kivumbi mu meeting gye bakedde okuyita olunaku olwaleero ebadde yakutuuza abantu bano bombi okubabuuza obuzibu bwa we buli okutuuka okulwanagana paka ku serifaanana bwe riti era baavuddeyo ne resolution nga babagamba nti conflict zino zonna muzikomye n'ennyomba ezibaddewo era ne ttiimu zammwe zikwatagane kubanga at the end of the day tugenda kubeera ne candidate y'omu era candidate y'omu oyo gwe tugenda osimba emabega we jjukira nti vetting yaba MP yali erina kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 wabula oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga kakyusa
ne NUP nesala nekyusa kakiiko ka kakiiko akategesa ak'ebyokulonda. Is it Electoral Management Committee ya National Unity Platform nesalawo negamba atugenda vetting ababaka ba parliament nga 15. Aho wennyini Mwanga Kivumbi wasinziridde n'agamba buli anenyigira mu lutalo lwonna oba oli kansala oba oliwa naawe jabeera ng'oteekebwa wansi abalala bateekinge over. Ekyo nno kyabadde kisindikira ddala buterevu message eri mwana muwala ono Sauda Madada. Kati njagala onzikirize nsooke nkuwe video eno owulire ebigambo bya Shamim Malende. So my emphasis would be that we have agreed to engage in this campaign with total respect. We have agreed that each camp should campaign with respect. We should stick to the values of our party, because without the party, then there is no hope for a new Uganda. We should focus to achieving the main goal, which is to take us to the promised land by leading our president, Kyagulanyi Ssentamu, to victory. That is what all Ugandans are waiting for. Being members in the party, we treat each other as sisters. We see each other as sisters, and we feel there is really no need for this acrimony. So kindly, we have agreed with my sister in the presence of these leaders that we shall not encourage from her side or from my side personal attacks trying to demean anyone of us. The unjustified attacks should not continue. And we want to urge all our supporters and the media to always report accurately. Mu bigambo bya Shamim Malende agamba nti batudde mu lukiiko luno ne meeting eno ne boogera ku buli nsonga yonna ne bavaayo n'ekintu kimu ekyokubeera nga bonna bwe bali bannakibiina ogenda maaso n'okwewa ekitiibwa obutalumbagana bannaabwe kubanga ffenna ku nkomerero ya byonna tulina obaako n'omubaka omu ate ng'ekintu ekikulu ky'ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga kikwata obuyinza era nga bakirereza mu NUP kwoteeko omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ebigambo ebyo badde bya Shamim Malende nga bwayogera. Kakati njagala nkuwe ku mukyala amanyikiddwa nga Zaharah Luyirika uno wano. Tukkiriziganya nti ffenna batwagala era tebaagala kufiirwako n'omu. Kyensaba abantu baffe bonna abali eyo mbeegayiridde nnyo nga bwe tubadde tutambula obulungi, tusigale nga tutambula bulungi, tusikuume empisa, tulwanirire ekibiina kyaffe, tulemese omulabe omulala okujja okutuyingiramu okusobola okutuuka ku kibiina kyaffe. Neyanziza nnyo, neyanzeeko. Oye mama Kampala takyako. Zaharah n'ebigambo alina kimu n'ekitundu. Anyway, kankuwe ne video eno. Enjawulo ebadde wakati waabwe era ebadde wakati wa zikampu zaabwe nga bwe tubadde tulaba emabegako ebbanga eriise. Naye ekyomukisa omulungi nti olwaleero luno mu meeting etudde tusobodde okufuna okukkaanya ne tutuuka ku nzikiriziganya ey'ekika ekyawaggulu. Era tukkaanyiza nti kuva n'olwaleero luno bakandideeti bano bagenda kweyisa era bagenda kutusaba, bagenda kutuyamba basabe abantu baabwe abawagizi baabwe ab'enjawulo okusobola okubeera nga beeyisa mu mpisa eraga nti ffe National Unity Platform era engeri ekiri nti emu ku core values zaffe yaki ya mpisa. Kaakati era tusazeewo ne tugamba nti bano bombi kampu zaabwe ez'enjawulo bwe banaagenda mu maaso n'embeera eno ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tujja kuba tebatulekedde kusalawo kuki kulala okuggyako okufulumya bombi okuba disqualifyinga
mu lwokaano luno oba okudisqualifyinga omu ku bo nga anaabasangibwa ng'omusango gukoze eki ng'omusango gumusinze. Era tetujja nakoma ku ekyo olw'ensonga waliyo ne bakandideeti abalala abeesimbyewo mu bitundu ebyenjawulo wano mu Kampala nga balonda enjuyi agwa ku ludda lumu oba oludda olulala nga bakozesa emitimbagano gyabwe egy'enjawulo, bakozesa influensi yaabwe okulaba nga bongera okugabanya mu bantu baneeno. Era nabo otunaaba tumusanze ng'ali dirute ng'era candidate naye tujja kumudisqualifyinga. Ffe nga EMC tuyina obuyinza obwo. Era njagala ntwala omukisa guneno n'okulabula abantu abalala bonna nga ovudde ku bano nti olw'okuba leero tuli wano ku bano naye si nti n'omulundi omulala n'abalala bwe banaafuna obukuubagano ng'era tutuula mu ako nno ke kakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform era obwo nno bwe bubaka bwoya. Kakati gwabadde yeebuuza ku byama ebiri luddawa era bitugambe awo wenzija naye ye Nakandi agamba ebyo bye babaddemu sibimanyiiko wadde. Abawagizi bange bambuuzizza leero bankubidde amasimu mayitirivu nga bambuuza nti Honorable Nakandi akaluka e Kampala wakavaamu nga tetukulabye ku kitebe nga bangamba Honorable nga tobaddeeyo. Bannanga abawagizi bange njala kubategeeza nti enjogerezeganya zonna ezigenda mu maaso wakati w'abakyala ababiri abeesimbyewo abamu ku ffe abeesimbyewo nga zigenda mu maaso nga zikolebwa abakulembeze ku kitebe sizimanyiiko. Nze nga Nakandi sizimanyiiko ate era sinaba kuyitibwako mu meeting n'emu bwetyo. Waliwo bazze balaba ebifaananyi eby'abakyala bano Honorable Malende ne Honorable Zaharah nga balinga batabaganyizibwa balinga beboogera nabo abakulembeze baffe. Bannange bwe muba mutandabye kitegeeza siyitiddwa. Twagala kutegeera ffe nga bannakibiina ate era ffe nga abamu ku beesimbyewo nti ekibiina kigoberera nkola ki okubeera nga kiyita ku bakandideeti abamu ate abalala ne balekebwa emabega. Abawagizi bange balina ekibuuzo. Ebigambo ebyogeddwa Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi olwaleero nti bano ababiri Honorable Zaharah ne Honorable Malende singa banaaba nga balemeddwa okwetereeza ekibiina kijja kubasuula ebbali kiyite nomination empya. Mu practice zonna ze tulabyeko nga zikolebwa obukiiko bw'ebyokulonda okuva kakiiko ak'eggwanga lyonna n'obukiiko bwa institution ez'enjawulo ze tulabyeko. Singa candidate abeera disqualified, singa oyo omuntu yeesimbyewo baba bamuggyemu mu lwokaano olw'ensonga ezitali zimu ng'okubeera ng'amenya etteeka oba ng'alina ebyetaago by'atatuukiriza, tebayita nomination empya okuggyako nga tewali mulala abadde yeesimbyewo ku kifo kyonna mu ggwanga oba ku bwa pulezidenti mu kakiiko ka byakulonda aka Uganda yonna kakubeere ku university nti singa ba guild presidential candidate kubaako alina retake tetukirabangako nti ate ono bamuggyeko olw'okuba alina retake ne bayita nomination empya kubanga babeera babeesimbyewo era abo ababaddewo be baconsideringa. N'olwekyo ebigambo bya Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi bimpadde okwerayiikirira nze ng'eyeesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala mbesitayinza kwogerera akaseera kano. Tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe, nze bwe naleeta empapula akakiiko k'ebyokulonda kazireceiving ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya MP owa district ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti nno ffe empapula zaffe ekibiina tekyazifuna oba kyazisuula muguluka. Twagala kufa ebyo nno bigambo bya Winfred Nakandi byebyo nno ye byayogera. N'ebigambo ki ebyasinze okuleeta obuzibu? Sooka owulirize wano sigena nyinza obutakuteerako ekifaananyi naye wuliriza ebigambo bino. Ogenda kunsonyiwa gy'oli ono bwinuka mute omulundi ogusooka Sauda Madada yali akola ne Jeno Kale Kayihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kayihura ne bakyankana nga Jeno takyamuwa budde. Sauda najja gy'endi
Nangamba bebe nina information ya amani namugamba information ki sisagala kuleka mu bintu byesitategeera ebyo byokusika eriyo nangamba nja kulaba president namugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga maze okuverifyinga information. Okay, Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe bukoto ku CNC nga wajja daily nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala aneesibyeko nnyo nga ate kale kayole ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information. Okay, nambera nengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bwebera very clear I access the president. Kati natandika okundeetera bwino gwe yasooka okundeetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo Sauda Madada yasala ekkubo yali bebe ng'ayogera ku Sauda Madada. Sauda Madada biki byayogedde ebitabudde buli omu bibino. Mukulikayo mwenne Masaka babaddeyo ekibadde mu kooti mukirabye. Ekibadde mu kooti leero mukirabye. Tuli banyiivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo. Opportunity zita abasibe weeziri Hon Shamim Malende leka kwevuga sipiidi. Leka kwevuga sipiidi. Simati omulabye ng'alaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu. Omusango tomanyi we gwatandika, omusango tomanyi baani bagulimu, otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana. Kati obadde ogenda kwogera ki? Bane mujje ebyobufuzi mu baganda baffe abasibe. Mujje ebyobufuzi byammwe mu baganda baffe abali mu ndeyo mu makomera. Video eyo ndowooza buli omu yagirabye. Ono y'omu ali ku campaigning team ya Zaharah Luyirika. Yamu akondeminga Shamim Malende okubeera mu musango gw'aba Edi Mutwe nga lawyer. Sirina bigambo bingi bye njagattako ebisinga ku ebyo mwenna mubimanyi. Baagaliza bimunjagaliza yenzadde nitusinkane nga gulude nakkiriza. Kale awo mbatadde. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.